Dokita, bulijjo mbadde nina endowooza nti egiri omusajja limu bwe riti lyerifunyisa omukyala olubuto. Lwaki mufaayo nnyo ku bungi bwago? Actually obungi bwagwo nga luli bwe twayogera nti enkwasa ezo zitambula olugendo lungi. Kyo kituufu kamu ke twetaaga eri naye katuuseeyo katya. Kati bulina okuba nga buli bungi tusobole okufunako kamu akatuuka eri. Kati bw'oba ggwe na butono nga tebuwera ekitegeeza nti oyinza obutatuusayo eri obutuuka eri tebuba bungi eri weetaagisa kamu naye bulina okuba nga buwera ne buwerekerako ako akamu akalina omukisa akanaatuukayo eri kuba bugenda bufa. Buno bwona bwe tubala tebutuuka eri. Obungi obusinga obungi bufiira wano mu kkubo naye kaakati tukoze tutya okulaba nti ki tutuusizaayo obutono eri waggulu ekitegeeza bulina kuba bungi ddala. Kati gwe bw'oba na butono nti bwonna bujja kufa eri kaleme nga tosobola. Kati tuddeyo ku oli abadde n'obutini ennyo ng'era tebutambula bulungi. Kati omuntu ng'oyo mumaze okukizuula nti butini tebutambula, ki ekibeera kiddirira okuvaawo? Kakati awo abasajja abo tulina oluse boosters ze tubawa nga tumaze okubeekebejja obulungi. Oluusi baba n'ensonga lwaki butono ddala, kagamba tubakebera ku mibiri gyabwe ne twekebejja oba waliwo ensonga gye tusobola okukola ki okujjanjaba ne sajjale. Oluusi baba n'emisiwa kulongoose, oluusi baba n'emisiwa kuli emisiwa egyo bwe gibeera kuli ku busajja oluusi giremesa okukola spams obulungi, temperature regulation. Oluusi tugirongoosaako ne givaako n'atandika okukola ki okuzaala amazzi obulungi. Naye oluusi kiba nti of course kati bwe kiba nga tekiri ku mulimu gwe tumuwayo boosters n'asobola okukola ki okuboostinga production eyo. Ate n'ekirala test egenda na zino abo balina amazzi amatono tukolerako ne hormone assays ziri mu musaayi nga buli bwe bagamba bu chemical obugenda wazine bugamba kola amazzi ezo nazo tuzikola ne tugamba zimala eri abalala ababa nti tezimala noba nga ate olina okukola replacement abenga asobola okukola ki okakinga apo. Saagala kibeewo naye singa Katonda oba omuntu oyo azze byonna mubikoze biganye ne zisigala nga mbi bwezityo, ki ekibeera kiddirira? Kakati nga bw'ozirabye nti n'oyo omuntu alina embibu ezityo kati tekinologi azze nti naye asobola okukola ki okufuna omwana. Waliwo tekinologi omupya azze nti bw'oba tasobola kufuna mwana naturally mu ngeri ya bulijjo gamba waliwo eri tekinologi azze nti ye addira enkwasa ezo nga bw'ozirabye enkwasa emu n'eggirimu n'aliteekamu kwegamba kuba mpiso bw'oba n'enkwaso amagye agaggyeko ku mukyala n'enkwasa aziggyeko ku mwami. Kati enkwasa emu egirimu era akozesa kompyuta nga gy'olabye eno kagamba n'ayinjectinga akuba mpiso enkwaso n'agikuba n'eyingira mu ggi, enkwasa endala nayo n'agikuba n'ekola ki n'eyingira mu ggi. Kati ate ago gaba matono nti oli ne bw'aba n'enkwaso 10 asobola okukola ki okuzaala. Ekyo muyita kiki mu lusawo? Abbreviated tukiyita X naye nga it is intracytoplasmic sperm injection. Linyanga pambu liwanvu naye nga tukiyita X. X kagamba kati oyo ate ziba ntono nnyo naye ate waliwo oli alina entonotono nga tezituuka eri asobola okufunyisa natural olubuto ate nga tezigwanye kudda eno mu injection. Abo betukolako ku insemination atuwa sample ne tugyozaako ne tujjako amazzi amafune enkwasa enfune tuzijjamu ne tuzigasa ziri ennamu. Kagamba ziri ennamu bwe tuba nga tulina miliyoni nga 2 omukyala nga tumupreparinze tuba inseminatinga ne tugakuba munabaana eno yonna negayitayo ne gagenda eri munabaana kituyambako okukola ki okufunyisa omukyala olubuto. Eyitibwa insemination, intrauterine insemination. Ebintu nga biwanvu.
Tuli Paragon Hospital room batugambye bagiyita Seminology room. Abaami wano babakeberera abalina ekizibu nga bagala okuzaala naye nga bakyalemeddwa. Nkusaba nti mukwano tofiireeyo nnaku, osobola okukwata essimu n'otuweereza ekibuuzo, bw'owandiika ekigambo omusawo n'obukawo akabanga n'otuweereza ekibuuzo oba ekirowoozo ku 8338 tujja kuba tukifuna. Era omusawo akiddamu tujja kuba tumuleeta. Nga bwe nkugambye tuli mu Paragon Hospital, ndi ne Dr. Jamal Abdul abadde atugamba nti omwami bw'obanga enkwaso zo bakizudde nti zirina obuzibu, balina eddagala basobola okuwa ne ziterera. Bwe kibeera era kigaanyi, basobola okuggyako enkwaso ezo ne bazigatta n'eggi ly'omukyala ne musobola okubeera nga mufuna omwana. Tukyali ku Paragon Hospital, tulina omusawo Abdul Jamal akyagenda mu maaso n'okutubuulira ku nkwaso z'abaami. Alina ekintu ky'agambye nti tewali bubonero omwami kw'olabira nti enkwaso zo ndwadde oba zirina obuzibu oba tezirina, nti osooka gezaako. Kati bw'oba oludde ng'ogezaako ng'otutte ekiseera yatugamba kya mwaka gumu nga temufuna mwana, nze ngamba wandibadde ogenda mu ddwaliro, kubanga bw'okola obwangu kisobola okwanguyira okusobola okufuna omwana okusinga ng'oluddeyo n'ogenda mu ddwaliro ate nga zongedde okwonooneka. Katuddeyo gy'ali abe ng'atutwala mu maaso. Dr. Jamal, mu Uganda kiri kitya? Abaami n'ab'eŋŋanda z'abaami ekyobugumba abamu bakiteeka ku bakyala. Abasinga bakiteeka ku bukyala, naye kati engeri gye tugenze nga tu-educatinga abantu nga bagenda bamanya kiki ekiri mu Uganda. Abasajja nabo batandise okujja mpola mpola, bazibu naye bajja. Ate n'ekirala nti abasajja betusanze abalina obuzibu n'amazzi gano, namba egenda yeeyongera. Tetumanyi lwaki, naye oba kiri mu environment eyo oba lwakubanga namba y'abasajja abajja yeeyongedde, naye nga yo kati tukiraba kyeyongedde. Abajja enamba engeri gyeyongedde bali mu myaka ki? Bavubuka, bakadde, kiki? Tekirinaako myaka, oba bavubuka oba bakulu oba bakadde, naye nga namba erina obuzibu yeeyongedde. Kubanga oyinza okusanga oli ng'alina abaana be nga 10 naye amaze emyaka 4 talina wa 11 tannamuzaala, najja akebere genda okulaba nga buzibu. Najja yagala wa 11. Ate nga kituufu bali abaana nga tuyinza gamba nti si babe nga babe, naye nga owa 11 aganye. Kati kiki kiri mu environment kagamba kyova olaba nti tugezaako okuyigiriza abasajja environment yaffe eno, banywa sigala, beeyisa batya, omwenge gwe banywa, abalala balina ku drugs. Tetumanyi drugs ezo bwe zibayisa. Ndowooza njagala tumalirize programu eno, naye gwe dokita ogambye by'ogambye tubitegedde. Abantu bangi basobola okufuna abaana, n'ababadde tebalowooza nti basobola obbafuna nabo basobola obbafuna. Mwami ki gwe wandiwadde owa amagezi nti gwe embeera gy'olimu wandibadde ogenda mu ddwaliro? Abaami abalina obuzibu bwe tubadde tuwogerako okulema okufuna olubuto, temutya kujja. Ojja kudda eyo leero ojja kutya, naye ate ekizibu ekyo kijja kubeera naawe. Nga bwe mubirabye emitendera gyonna gye tuyitamu, gyegyo emitendera emituufu. So si kugula nkoko nzirugavu, kugula mbuzi njeru, jangu okebeza amazzi go, ekintu kitwala within 1 hour ojja kubanga omumanyi results. Mujje temutya, tujja kubayamba. Wano wennyini wenkusabira onsiibulira abadde bakulaba. Mwebale nnyo bannaffe abatulabye, era tujja kweyongera mu maaso okusomesa abantu ku kizibu kino eky'obuzibu bw'obutafuna mwana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akasenge kano wenkomekkereza programu ya Buuza Omusawo bakayita Nikki's Room. Kalimu we banaabira, kalimu toilet we banaabira engalo, kalimu obuliri nga bw'obulaba bwe mbutuddeko, mubeera mu TV n'entebe yiiri. Wano nno omwami bw'ajja nga baagala okwekenneenya oba okwetegereza enkwaso ze bwe bamuleeta. Ayinza okujja n'omukyala oba n'omuntu yenna n'abeera nga afuna amazzi abasawo ge babeera beetaaga okulaba enkwaso ze oba nnamu oba si nnamu. Njagala okumekereza programu eno, naye kino ekyuma kyenkutte bakiyita vibrator. Nakyo nti kiyambako abaami, bakimuwa ne kibeera nga kimuyambako okufuna amazzi abasawo ge babeera beetaaga ne bagakebera okuzuula oba malamu oba si malamu bulungi.
Ku Lwabukedde TV mbadde Justine Nakagwa njagadde programu ya Buuza Omusawo olwaleero tugikomekereze bwetyo. Tubadde mu Paragon Hospital, tubadde tutunuulira ku Bugumba. Naye olwaleero twesigamye nnyo ku baami. Tubadde mu laabu ne tulaba amazzi gaabwe nga bageekenneenya. Abasawo bagambye nti omwami tobeera eyo, osobola okujja ne bakwekebejja, tolinda kulwala, tojja kulaba nti oli mulwadde, nti kikulage nti tofunye mwana lwakuba oli mulwadde. Jangu bakkebere bakubuulire oba enkwaso zonnamu oba sinnamu. Ku Lwabukedde TV mbadde Justine Nakagwa, naye olwaleero mu field mbadde ne producer wange Robert Semakula ate nga Julius Lima abadde ku bifaananyi. Leila Batanda etawa programu eno bangambye mwenna mbagambye nti babaagala nnyo. Ku Mande eddako tugenda kutunuulira ekitundu eky'abakyala. Tugenda genda mu laabu tulabe amagi g'abakyala geekebejjebwa gatya okuzuula omukyala lwaki tazaala oba lwaki aluddewo okuzaala. Naye ku Lwomukaaga saa 12 n'ekitundu zikusange ku Bukedde TV tugenda kubeera n'omusawo ng'addamu ebibuuzo. Kati gwalina ekibuuzo kwata essimu wandiika ekigambo omusawo buukawo akabanga weereza ekibuuzo kyo ku 8338 omusawo bw'anajja kyajja okusooka okuddamu. Tukwagala nnyo, atakumira mpeera akutukuumire.